kweyisa bulungi na kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Omukyala bw'aba alina kyayagala kikole, family bw'eba erina kyerakinga ng'okisobola kikola, ate ekintu kitasoboka. That's why tulina abantu abagula ensawo ya sukaali ewaka n'agula kilo naye bonna balaaninga obulamu era nekitambula. So endowooza egamba nti omukyala bw'otamukubako batomwagala ogyogerako? Ekyo kikyamu. You don't need to beat a woman. Kiki ekiba kikubye omukyala kubanga naye muntu munno ate oba omuggyeko liberty. Omuntu omuggyako emirembe gye, of course niba mugenda kufuna misunderstanding. Ekyokubiri selfishness. Kibi nnyo kubanga gwe osinga okweyagaliza ky'oyagala. Gwe olowooza nti gwe bateekwa okuweereza, gwe tosobola kuweereza, gwe bateeka okulabirira, gwe tosobola kulabirira. Ekyo kibi. Ekyokubiri keya nkulu nnyo. Osanga abakyala abo mukyala n'akwetikira olubuto emyezi 9 n'agera n'anywa n'eddagala ng'omuntu tamanyi kyabulabe. Kiba kirungi okusyalinga obulamu obwo mwenna. Lwaki olowooza ennaku zino amaka mangi gatabanguse olwa DNA? Abantu bagendayo wesanga ng'abaana bamusiba awakaawo. Olowooza ki kirabise nnyo ennaku zino? Loving capacity. Nze bwe nkyogedde nti capacity mu by'okwagala omuntu oteekwa okuba naye. Ekyokubiri, abantu mu by'okwagala bateekwa okwepimira. Singa ffe tukeera nga bw'otulaba nga bondaba bw'oti nandibadde wadde nsobola okuganza omuwala yenna oba omukyala yenna nga nkozesa bulimba olw'okuba njagale naye tuteekako stop over olw'okusobola okulwaninga tumaze okiti kuba abo abakikola ekyo kiba kikolwa kya bwenzi. Omuntu okugenda ku DNA kibeerawo. Mukwano gwange yampita ku Sunday nanga nti omukyala yazaala omwana naye twagenze ku DNA omwana si wange naye nja kumulabirira. Noye n'omukyala nga tamanya nti atawa mwana. Kitegeeza ki? Mu bintu by'okwagala waliwo okwerekereza. Tosobola kwagala nsi yonna n'ogimalayo. Oteekwa okumatira n'ekyoyina. Ate n'ebyobufuzi bino bigenze bitubangula. Bitubangula mu kwegendereza. Omukwano gwange omunsaalongo Semata Munnagomba yagera n'agamba nti omukwano omungi nti mubi mu bufumbo nti kubanga oli senga akukyawe kyekiviirako ng'oli gw'ogambye yeetoola round about emirundi 20. Kati ogamba kirungi omukwano tuguweeyo mu bujjuvu oba kyandigwanidde tuguweeyo nga twebalira? Omukwano bagupima. Ekirala ebikolwa byammwe n'omuntu oyo akwagala biyimiridde bitya? Oli oti terms kize mulimu. So bw'oba mwegendereza, ekirala omukwano gwetaaga ebigendererwa. Tomala gaagala. Toyagala muwala olw'okuba yazze ku kyalo wano ensambwe ayina akabina anyirira muwala w'amaanyi nti omwagale. No. Sooka ofune bigendererwa byo ki by'olina wakati wo n'okwagala omuntu oyo. Level y'obulamu bw'okwesanyusa eyo twagivaako dda. Omuntu osobola okutegeka obulamu n'abantu. Ffe mu politics tulabyemu challenges. Abamu bangi babateze abakyala ne batuusa ku kye baba baagaza oluusi n'okuluzinga obulamu bwabwe. Kale omuntu ayagala ateekwa okubeera ne control n'amanya n'oba ne sako. Love ina kuba limited. Yes. Nogayi komawa. Osuubira kuzaala abaana nga bameka munsi? Sinza kiteekako nnyo condition. Kuba ne bennyina simanyi nabafuna nti okutuuka. Naye ekyo Mukama bw'aba ampadde nandyetaaze family ey'abantu abanjiko. Kuba nti ate abakyala abakyala wani kiwulira otya okubeera nga olina omukyalo? Yandibadde n'omukyalo naye ebyensi bizibu. Weekanga nti waliwo embeera ekuvuga. Abantu bano boolaba abamu tafuna mukyala mulala nti abadde akyagala. Ffe tuli bakatuliki. Twandiyagadde tugatta empeta mwandibadde mwalabadde embaga zaffe tusuubira okuba nti zaali era kyembalera okuwunzika ky'okubuuza nti olowooza ki ku kyempeta? Nkyagala kikola naye nkyapima mikwano gyange basenkubuge n'aba Agda oba ddala banjagala. Agdalive Edoboozi ly'eggomba.